we tutuukidde ku byalo kuli Bugusero ne Kibiri ebisangibwa mu Busaabala mu munisipaali y'e Makindye mu lutobazi lwa Kaliddubi tusanze abatuuze bakola butaweera okutaasa ebintu byabwe obutoonoonebwa ab'ekitongole Kinema ababadde bazze okusenda abeesenza mu lutobazi luno. Banja okumenya bwe kutandise ne beewunika mu ngeri y'okusoberwa wakati mu kuwanirira amatama. Poliisi ebaddewo okukakasa ng'ekikwekweto kitambula bulungi awatali awalira. Ennyumba ezaateekebwako laama ze zisoose okumenyebwa. Abatuuze wadde bakkiriza nti baalabulwa okwamuka olutobazi luno naye tebaaweebwa budde bumala okufuna aw'okudda. Baludde nga batuwooninga nga batuzoganyazoganya nga batugamba nti ate basooka ne bamenya ne bannayiba baffe eri ne tulowooza nti ffe batuwonye. Bali mu meeting ne batugamba tulindeko nga 19 bajje batusimbira ebikondo okuva eri wansi ku kitoogo kyabwe. Naye olwaleero nga ne bajja buze batandika naye nga baalaga twali mu kiwa ne bakikiriziganya obonakola demarcation be bati tewajja kuba nsonga yonna naye tebalinze nakacyansi ennaku ze baalagaana tebazituusizza. Bangi tebamanyi kyakuzzaako mu kiseera kino. Asobeddwa nze sina gyenzirabulayo gavumenti ngenda kukwata abaana mbateeke wali ku express nanti express ya gavumenti era gavumenti yetutte ewange. Mazima nnumwa Mukama nkwaatireko anyongere emikisa nkubye ebyeyo emirundi egi nga nkolerera wana agakatonda mu ggulu naye byange nga nkolera bweru daba ntuusa okuwummula abazadde bagenze mama ne taata mu mwaka ogwo. William Zirubulu omwogezi w'ekitongole Kinema agamba abantu bano baweebwa obudde obumala. Tuzze tubategeereza ddala okuva mu mwaka gwa 2023 omwaka ogwa 2024 ate awo twanyinyitira nnyo okubategeeza 25 oguwedde 2025 ate era ne tubaddamu. Ono asabye abantu okweyambisa entobazi zino mu ngeri erambikiddwa mu mateeka. Waliwo emirimu egitafugibwako nnyo singa omuntu ayagala okubumba ensuwa ye awaka najja n'adda mu lutobazi n'addyayo ettosi n'asikayo ettosi baafu emu n'agenda n'abumba ensuwa ye awo nema terina buzibu tejja mukwatako terina kijja mukola. Singa omwana oba omuntu omukulu ajja mu lutobazi n'ajja n'akuulamu amatungulu n'agenda n'agalya ekyo nema tejja mugaana. We tuviiriddeyo ng'okumenya kukyagenda mu maaso. Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.